oyina kyobala patoso agamba abantu nti wetala mu kooti nti omusajja namulyanga ndagako mukazi kitwali tulya bbaawe because nze byebintu mbiwulya nnyo nga bawala bagamba ngenda kulya bbaawe ate mumuzaalire namu mulageko nti bbaawe tumulya si wa kitalo nnyo ye si wa kitalo oba omukazi oyo si wa kitalo but at the end of it all ng'ofunyeemu ki nze ndi mu maka ntudde bankubya ne bambulira n'obudde nti ndi wakomawo budde bwe buti nze nina ne right ekuba ne mubuuza mukwano oluddewa naŋŋamba mbadde nzija yenza akuba essimu ne bakugwe ne bakugamba ali mu mmotoka sirika ne bagamba so saagala nnyo kamanyiiro keeyongere ku bakazi b'ewaka omukazi w'ewaka mukwano yoyo akuba essimu omwami n'akugamba yoyo nze naye kuba essimu n'asooka n'afuluma mu woteeri yomuli nadda ku kabalaza oba nadda ku veranda oba nadda ku balcony asooka ayogere nange nga ayiiya na buyiiya bw'ayogera nange yoyo buli lunaku njagala kugamba abawala abali eyo nga mulowooza mulumya ba first wives ewaka mu maka gaabwe yoyo buli lunaku akuba essimu mu maaso go ne bakugamba kikino kikubye kyokka bw'aba ayogera nange n'agamba hani obadde ogamba ki. This must be ECOP on set. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. 3 years of TikTok night. Independence Dinga with October coming on the way channel. Kuna cruise Sabuka. Ngamwana mwala the stage queen. Haji Swaga 256. Abalaka kuchali na wo. Haji good character. And a TikTok 94 mwange. Yaba nene. Tosuwa TikTokers. Haba yimbi. Abazanyi ba comedy abakabi mkwanga. Naba nene ba business ku TikTok. Bagenda kubera yo. Neba nakatemba bona. Tugenda kujja kuzemia kesatu. Eja Haji Swag 256. Ngategeka TikTok 90. Okuyingira silver emitwalo 5. Emmeeza ya gode y'abantu abatano ya mitwalo 5. Ate emmeeza ya diamond y'abantu abana ya bukadde 2. Tosuwa abakabi mu TikTok night. Ne Haji Swag 256. Muna cruise Sabuka ku Independence Dinga mwenda October 2025. Byaba nene 3 years of TikTok night. They spending over. Ebyano bitulabako biba bitwesunga nnyo. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Baba wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations,
From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Okay, so kansubire muli bulungi, mwasize bulungi, musibye bulungi. Shame Manja ly'erinnya lyange era njagala okutegeeza nti eno program eri sponsored by Rachel Auto Parts, Gibbs Bridal, Eco Photography and Videography, Kosa Miss Glamour. Yes, so Print Creations Uganda saagala kubeera nga mbeerabira abo bantu bange. Bagamba munno mukabi ye munno ddala, abo bambeererawo era nange nsaba mubabeererewo. Bali awo ku Nkuruma Road, kizimbe kya Light Building, ku ground floor ate era ne ku Chum Towers. So njagala okwebaza Bannayuganda wano wentudde okubanga mwasapootinga omwana waffe gwe baakwata, era nsaba okubategeeza nti ewiiki eno yennyini omuvubuka yatwalibwa mu kkooti era n'asindikibwa ku rimandi ng'ajja kudda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 16. Yasindikibwa ku rimandi e Nakasongola omusango gwaffe ogwa defilement. Bannayuganda batwakwasiza wamu nammwe, saagala kubeera nga mbeerabira era mbadde saakola vidiyo wano ku channel yange eya YouTube, nali nagiteeka ku TikTok okubategeeza nti omuvubuka yatwalibwa ku rimandi e Nakasongola wakuddanga ennaku z'omwezi 16. Naye njagala okukubiriza abazadde n'omuntu yenna ali eyo ng'olina keesi ya defilement oba eya rape nti si kyekintu ky'oyinza okugamba nti katutuule twogere. Abazadde bangi nnyo naddala abakyala abaana baabwe mwe bakwatibwa era bakozesebwa, naye bino wammanga ne mutandika muntu yenna alina ekintu ky'afa nakyo, nyamba osirike osirikiranga ddala, abaana ne mubateeka ku nninga. So njagala okubategeeza nti ekintu kye mukola si kirungi yadde kuba baba tebaakutte. Omwana oyo alina right yonna egenda n'afuna justice because yabeera yakozeseddwa. Abantu bangi baliyo bakuze ne trauma y'okukwatibwa abantu baabwe, ba relatives, abantu be tubeera nawe ewaka, abantu be tulinako oluganda, ba mates, abantu ba neighbors baffe, n'abantu be tuyita abafu abatwetoolodde be bakozesa abaana baffe. So njagala okutegeeza yenna bw'ofunanga kesi ya rape oba ya defilement, genda ofune form 4 ku poliisi yonna ekuli awo okumpi oba eddwaliro lya health center. Foomu eyo ya bwereere, gijjuze basobole okuba nga ate bakuggyako swab, bajjako omuntu weyo swab ogifiiringe ate ebeere nga ekolera ddala ng'obujulizi mu
omusango ogwo oba ogenda kubeera ng'ate ogwongerayo. Nsaba community wamu n'abo abakwasibwako naawe yenna buli munnayuganda bwe baba balina omwana yenna akwatiddwa oba omukyala oba omwana ow'obulenzi tuyimukirenga wamu tusobole okubeera ng'ate tumuyamba. Executive Media Weekend ebadde ne stories nyingi nnyo ez'ennaku era tulinamu ne story ya sister waffe agambibwa okuba nti yafiirwa omwana ewulugwa ng'era omwana oyo yattibwa taata we. Omwana oyo suuni abadde agenda kuweza emyaka 16 naye kigambibwa nti mujja we yamuweereza message emulaga nti omwana we yafa naye teyafuna ku footage yenna bwe yakubibwa masasi oba bifaananyi byonna oba ebyataata. Naye njagala era okwebaza abannayuganda abaavuddeyo ku nsonga eyo ne bagezaako okulaba nga abamu baŋŋamba Shamimu balimba omwana gy'ali wabula abo abantu balina omuze ogw'okubeera ng'ate babadde baagala kikola mukyala. So ne maama yennyini yaŋŋambye talinamu instinct yonna emugamba mu mutima nti omwana we mufu. Omanyi nga bamaama abaana baffe baba nga balina obuzibu ne bwaba akuli wala era ng'omuntu ofunamu obwo ofunamu bakiyita batya instinct kyeki mu Luganda like owulira muli omuntu ow'omunda ng'alina kyakutegeeza nti omwana we alina ekimutuuseeko. Naye nga njagala okubeebaza okubeera nga mumpagira saagala mwerabire nti tuyina bridal shop bo wenna ayagala gawuni ennungi oyagala party dress ennungi oyagala tukoleyo ka design ki ku bridal shower yammwe muyina baby shower mwagalayo ka design ki oyina birthday oyagala kubeera ng'ate onyuma ku birthday eyo abeera ng'okozesa Gibbs bridal okozesa ne ecop tukuba ebifaananyi ebirungi ate obeere nga oshanana ng'olabikira ddala bulungi nnyo ddala. Mu mbeera y'emu olunaku olwaleero ekindeese wano nzize njagala twogere omanyi nzija wano ne recording ebintu byange. Recently na video gye nakoze ey'abazadde n'abaana ne mbulira abantu nze engeri gye nkikwasaganyamu emirimu n'abaana ne famire yange. So abantu bangi bampereza eyo video nga they are appreciative naye nga ebintu ebimu abantu tulina kuyiga buyizi bwe twerekereza. Tulina kuyiga buyizi n'ogamba kannerekereze kino nsobole ate okubanga okay. So olunaku olwaleero mwena mulaba story etambula eya Honorable Geofrey Lutaaya kosa n'omwana we kosa n'omukyala gwe yazaalamu omwana. Yes, bakyala okuzaala si kubi era abakyala bakwanibwa bukwanibwa wabula it is our right oba ddembe lyaffe oba kiri gye tuli okusalawo okugamba nti sijja kusobola oba nti kusobola. Nali wano lumu ne mbagamba nti olunaku lw'okkiriza okuzaalira omusajja omufumbo yenna bino wammanga njagala bikubeere mu mutwe naddala nga takuwasizza nti gwe ebintu bye bigenda kukeerewangamu bino wammanga mwe muli fiizi z'abaana mwe muli ssente z'ennyumba mwe muli byonna gwe bye weetaaga upkeep na buli kimu ddwaliro lya mwana naddala singa omusajja ono aba tasazeewo okulekawo famire ye gye yawasa oba nga tasazeewo okuleka mukyala we gwe yawasa n'akuzaalamu n'okkiriza nti nzaala mu musajja omufumbo kkiriza byonna ebijjirako kkiriza late payments za renti late payments za school fees late payments za ddwaliro medical and everything biba bigenda ogenda kubonaabona n'omusajja because the moment you accept okuzaalira omusajja omufumbo oba the moment wokkiriza oyingire mu relationship n'omuntu already ali engaged to someone else ng'ate they are not willing to leave bapatinazi baabwe gwemanya gweno bigenda kukaluubirizaamu biba bigenda kukaluubirizaamu ekyo njagala kibagamba buli mukazi abeereeyo ng'akirina mu mutwe gwe. Do not start comparing abaana bo n'abaana b'omukyalo because n'omukyala atudde mu maka gano naye alwana ababe be baba basooka agamba okay bw'aba yazaala ebbali abange be balina okusooka okufuna ebintu bino kuba nammwe musaasire abakazi bano abasooka mu maka baba balina entalo nnyingi ze balwanye ne babba baabwe ze mutamanyi gwe omusajja w'omufunidde akufunisa olubuto
otandike n'okugamba nti omwana mutwala musomero bwe njagala asasule fees omuteeke ne ku nninga. Abakyala abamu muyingira okukyankalanya obufumbo bw'abannammwe nga mwagala kubalagako. Kala tulina ekizibu, abantu bali ababba b'abasereebu nga baagala kubalagako nti bbaawo tomulya. Naye mu mbeera y'okulya bba wa sereebu osobola okukakkana nga ne bba wa sereebu gw'olya naye tali wiringi kuta mukazi we. Nga fine yes, akwegombye mukoze bye mukola mwogedde mukanyiza n'akuzaalamu. But this man is not willing kuta mukyala we. Kati abawala muyina omuze ennaku zino muzaala. Nozaala mu muyimbi, nozaala mu munnakatemba, nozaala mu celebrity yenna, musambi wa mupiira ani. Naye ng'oyagala kulagako mukyala we nti ebbaawo tumuli eno. Njagala obeereyo nnyabo ng'okimanyi nti bbaawo tumulya. Yes, bwe mmala okitegeera and what next? Because n'atali wange n'ow'omulala bamulya. So kati ebintu ebimu abakazi baatuuka ne babinomalizinga abasinga. N'amanya nti yes, bba wange bamulya era abantu beewera kumulya. Era waliwo abamulya okunkakasa nti aliibwa. Yes, era waliwo abali eyo nga ye afuba kuzaala mu musajja wange. Nze nve mu bufumbo ngende. Waliyo abakazi ng'ogenda zaala mu bbaawo aleme kulekawo bufumbo bwe. Abubeeremu. Ate kankubuleko, there is always that time tea. Abasajja bano bwe batuuka n'agamba naye mukyala wange agumidde bino, mukyala wange kino, mukyala wange kino, n'asetolinga. Kati n'atuula ne mukyala we ng'ensobi yazikola ne mukyala we nakkiriza n'agamba yes, you made the mistakes. Because abakazi kambabuulireko, babba baffe bakola ensobi naye the moment your husband comes to you n'agamba I'm sorry, nakolanga ebintu bino nga simanyi, but now I'm willing to settle, mbadde nsaba tukuza abaana. Waliyo abakazi sinze abakkiriza ne bagamba kati abaana baleete bonna bakulire wamu gye bali. Oyo omukazi oba tokyalina ky'omugamba. Kati mwenna olwo aba abakubye kakota abakazi abali emabbali kuba abaana bamwe bonna abatumizza. N'agamba kati buli mwana eyazaalibwa ebweru bamundeetere wano. Omukazi oyo olumu aba protectinga kibino wammanga. Aba protectinga ebyobugagga bye obutasaasaana. Abakazi awo begendereza bafubye nnyo babakuba empeta era ne bagibakuba. Ayina ownership ku bintu bino. Jjukira gwe bakuzaala muzazi ne bakuzaalamu omwana. Toyina yadde bakuba empeta, toyina yadde bakwanjula yadde bakyala ewamu. Bakuzaalamu buzazi. Kyolina n'omusajja wange ekibagatta ye mwana. Omwana gwe mmala n'entumya ne ŋŋamba naye bamuleeta akule wano ne banni. Kati ate omukazi we waka atuuka nga yasalawo ababe n'agamba abange kabagende era ndani. Ababo nga bali awo gwali ku TV gwaleekaana asaba fees. So sometimes tetukwatibwa abakazi bano kisa lwa nsonga. Olumu gwoba weesalirawo n'ogamba kanzaale mu bba wa gundi mulumye. Tulina ba sisters baffe nti kanzaale mu bba wa sister alowooza wa kitalo nnyo, abeera atukuba omusajja wano, alowooza yafumbirwa okufumbirwa kyamaanyi kati kamulage nti bbaawe anneebakako. Ajja kwebakako yes, but what next? Bw'amala okwebakako abo abasajja bamala obbeebakako ne bagenda ne beetondera bakazi baabwe. Abakazi abo abasooka mu maka abasinga nno kambabulyeko bw'aba asimbye Nakakongo asobolera ddala okusalawo n'agamba yes, kati ssebo weebale kwenda naye bino wammanga njagala mpeta, ate ne bagimuwa. Nga we muwoza kikazi kibi tekirina bwe kiri naye nga mukwano yamanyi bw'akwata bbaawe. N'agamba kati njagala mpeta, n'amanya nti kati abakazi baayigawo be muyitanga abasiru abakazi b'ewaka bayina kati obwongo wano watokotanga mazzi gookya. N'asooka n'amanya ebintu bino nina okubibeerako ne ownership. Agende kuba waliyo abakazi be mulaba abo ne mugamba naye banna omukazi ono agumidde omusajja ayenda bw'ati abala kati anaalwalira awo. N'agamba kati ekijja kijje naye bino ebyobugagga abaana bange baba bibeeramu nga ye olaba kyova olaba owulira nnyo abo abakazi be bazaalamu ebweru. Naye gwe ababo balya golooza n'omwana eno tayagala kulya. Ng'omukazi w'ewaka yagamba ab'ebweru bonna nga tonnanja samira abaana bange basooka kulya ate kye baagala. Olaba kusaba fiizi nga tebazikuwa ogenda okukebera bwoti nga mujjawo abaana bali mu swimming nga ne fiizi baazimalayo ku dde wano. So tobeeranga eyo nga tebakwanjulanga. Soogera ku ba second wives, njagala tukutegeeregane. Tulina ba second wives nga baabawasa empeta nabo nga baabawoowa naddala eno ewaffe mu basiraamu.
era nga baamutongoza mu lwatu. Tulina nammwe be bazaddemu obuzaazi. Gwe nkukakasa beerawo n'emisinde gyo. Beerawo n'emisinde gyo. 99% ku bakazi be bazaddemu obuzaazi temumanyi na gye baziika baana bammwe. Ne balamu bammwe oyinza okuba oyinayo omu oba nga sina kindi omanyi mikwano gya bbaawe gya musajja yakuzaala because otaba na bbaawe. So nsaba nnyo bino wammanga omusajja bw'aba yakuzaalamu buzaazi ne mukkaanya mwena mugamba biganye n'omuvinga on naye n'amuvinga on naye nga mulina omwana. Abasajja mbasaba nnyo temutuusanga extent ya kubanga omukazi atuuka ng'alina kuggyayo omwana wo amukuteere mu mawulire omwana we yeetabe mu ntalo zammwe. Omusajja yenna bw'oba oli eyo tokkirizanga mwana wo kumulwanisa ntalo because abakazi tusobolera ddala okukikola ekyo. Tokkirizanga mukazi kutuuka kulwanisa mwana wo lutalo lwataamanya gye lwatandikira mu ntandikwa because abasajja abasinga bazaala mu bakazi emabbali eyo naye ne bamala abakazi baabwe abeewaka ne babateekako akazito n'abeera nga gwe takyayinza nakulaba. Kyokulaba bino wammanga bw'obeera n'omuntu nabagamba weetegereza omusajja gw'ogenda okuzaalira. Abasajja bwe batuuka nga baagala otukozesa basooka n'ebigambo bino njagala nkuzaalemu abaana bange mbalabamu. Kale singa gwe gwe nasookerako nsaba ompeeyo omwana. Kati ate kye kigambo ng'abakazi like it sounds like reality to us nti omusajja ngambye muzaalire abaana era ngenda kuzaala, but sooka weechekinge mu nsawo yo ogambe yes abaana bba abansaba ne just in case kuba osooka obale mu status y'omusajja mufumbo gw'ogenda okuzaalira just in case singa agaana okulabirira abaana, just in case singa atandika okuddusa emisindo n'osobola. Buli mukazi gwe bazaalamu omwana ng'oli eyo ng'omusajja gw'ozaalira alina abaana, ng'omusajja gw'ozaalira alina bakazi be, oyo omwana gw'ozaala wuwo. Oyagala toyagala naye ge mazima amatuufu omwana gw'ozaala wuwo mukwana. Tegekawo emisinde, omumwa gwo gubeere nga guli shaapu gusongole nga mumwa gwa penso. Buli ssaawa jjukira oba olina okwasama, buli ssaawa olina okukolima, tegeka ebikolimo byo. Alikula n'afuuka ow'omugaso biki naye osobola preventing okukuzaalamu abaana ab'emisinde. Kale mugenda kugamba waliwo ne be baayanjula era ne babalekera abaana, kyanjawulo because oyo bw'agenda ku poliisi mukwano ebibye byawukanamu. Oba ayimira n'agaa nze ndi wampeta wampasa n'onzaalamu, naye nze ndi ku bantu nga muzaalamu basajja abafumbo olw'okukakasa bakazi baabwe abeewaka. Nzaala mu mufumbo nkakase mukazi we nti ebbaawo yanzaalamu, yemwe musinga okukaaba. So bwe muba mukaaba amaziga gammwe oba nga mugoba abasajja abo be mwazaalamu mukakase bakazi baabwe abeewaka nti muli baakitalo, bino wammanga temugattamu baana. Those innocent souls mubajje mu bintu byammwe. Zanya emivuyo gyo, yomba n'ebbaawo, kola biki, mupiike sente z'omwana mwewe mulenga bwe mwagala, mweswaze nga bwe mwagala, but do not temuyingizaamu baana bato. Those innocent souls need their privacy. Kuba bagenda kukula, beetaaga obulamu bwabwe nga bulungi, beetaaga obulamu obutaliimu kubiisana n'abazadde baabwe. Okitegeera because gwe kakasa omusajja yenna gw'ozaddemu omwana ng'alina mukyala we, ng'ate buli ssaawa bw'agamba omukazi yantama nga tavaayo, ayagala mukyala we, just anoonya waaliirako bbali. Mulekeraawo okuzaala mu babba b'abannammwe nga mwagala kukakasa. Namuzaalamu bbawe, namuzaalamu nali njagala kumulagako, ondagako naye at the end of the day ogenda kukaaba. Jjukira gwe gw'oli mu kuzaalamu omulabidde emyezi oba omwaka. I've been with this person. Oba omukazi oyo abadde ne bbaawe for over 10 years, for over 15 years, for over 20 years. Amumanyi in and out. Amanyi bw'aba alimba, amanyi bw'aba ayogera amazima. Abakazi olimu just bafuuka bufuusi basiri. Obufumbo n'agamba oyo alimba naye kamuleke. Kati
gwe ebirimbo bino obitandika butandisi nze gw'oyagala okulagako oba omukyala ali eyo gw'oyagala okulagako nti akanzaale mu bbaawe mulageko so kanzaale mu bba wa gundi mulageko nti bbaawe tumulya amaziga gategekewo tegekawo emisinde ne famire yo songola omumwa nga penso kuba olina okwogera olina ogenda ku poliisi olina okudduka wanawa okitegeera byonna bikole nkiddamu byonna bikole ng'omanye ensawo yo nsanyufu ng'okimanyi ozadde baana babo enkya togenda kujja kuleekaana naye ng'omanye omwana okukula nga kitaawo obadde weetaala naye bwetazi mu makooti ono tova mu kkooti eno tova mu kkooti eri tova mu kkooti eri naye waliwo omuntu omusajja kale weetale mu kkooti nga yajjako neewammwe n'akwanjula like nga olina kyobala patoso agamba abantu nti weetala mu kkooti nti omusajja namulya nga ndagako mukazi we kitwali tulya bbaawe because nze byebintu mbiwulya nnyo nga bawala bagamba ngenda kulya bbaawe ate mumuzaalire namu mulageko nti bbaawe tumulya si wa kitalo nnyo yes siri wa kitalo oba omukazi oli si wa kitalo but at the end of it all ng'ofunyeemu ki nze ndi mu maka ntudde bankubya ne bambulira n'obudde nti ndi wakukomawo obudde bwe buti nze nina ne right ekuba ne mubuuza mukwano oluddewa naŋŋamba mbadde nzija yenza akuba essimu gwe ne bakugamba ali mu mmotoka sirika ne bagamba so saagala nnyo kamanyiiro keeyongere ku bakazi b'ewaka omukazi w'ewaka mukwano yoyo akuba essimu omwami n'akugamba yoyo nze naye kuba essimu n'asooka n'afuluma mu woteeri we muli nadda ku kabalaza oba nadda ku veranda oba nadda ku balcony asooka ayogere nange nga ayiiya na buyiiya bw'ayogera nange yoyo buli lunaku njagala kugamba abawala abali eyo nga mulowooza mulumya ba first wives ewaka mu maka gaabwe yoyo buli lunaku akuba essimu mu maaso go ne bakugamba kino kikubye kyokka bw'aba ayogera nange n'agamba hani obadde ogamba kimuli bulungi ewaka yoyo asooka n'azuukuka ku 12 nga talina kwebakako n'asooka aweereza essente z'ewaka nga si kugamba nti tebaatulekedde zikola wabula abaana balina kye bayoyezza ng'ate omukazi waka tagenda tuteekamu yadde 10 namutwe namugaa yonna gy'oli abaana babadde baagala kulya vienas abaana babadde baagala kulya ki n'agamba oke kansooke nziteekeko yoyo bba w'omukazi yoyo bba wange gwe webaka naye n'akugamba mukyala wange akubye so nga byonna byonna abakazi tebutulina bakwewaana tuleme busiru buleme tukulembera sooka otunuulire omuntu gw'ogenda okuzaalamu nsonga ki lwaki omuzaalamu kuba abasinga muzadde mu basajja abafumbo ng'ebisonga bye mutuwa bya kisiru ze yaŋŋamba yali talinaamu baana bawala ate kati omuwala wamumuzaalira lwaki tebakuwa fiizi lwaki fiizi zo zakugoba misinde yaŋŋamba omukazi yamukoowa mukazi alina omumwa gwatalina mumwa lwaki ssente kati otwala musajja mu kkooti tuwa ensonga lwaki ozaala mu musajja nga zitegeerekeka nze nina abawala bangi nyo bebalese mu apartments n'abaana nga yafuna olubuto ng'amanyi yaaliwo n'amala okufuna olubuto taddanga mulaba musajja naye omusajja gy'ali mu maka gaatudde nga n'apartment bagisasula emyezi 5 egyasooka bwe yamala okufuna olubuto omusajja n'abula so mukwano gwange ali eyo mukyala munnange ali eyo zaala with the purpose zaala kuba ggwe kennyini oyagala okuzaala zaala kuba owulira nti you can manage that kid with or without him tewali resi mu kuzaala tetulina mpaka za kuzaala wano mungu gwe yategekera nga wakuzaala ajja kuzaala era gw'ate ategekera tajja naye tewali nsonga lwaki otabula amaka agateredde olw'okuba olagako twagala kulagako Shamim twagala kulagako Rema twagala kulagako Zari twagala kulagako Guni nti bbaawe tumulya ojja kufunirayo olubuto omusajja addeyo yeetondere mukyala we
ate olumu ojja nakkuba essimu bagikwasa omukyala we akaba mugambe wuuyo akuba agambe ate kati agamba mukwate tuwulire omusajja kukwata akuteeke ku lawuti omwana nti ali waneeno twamulese mu ddwaliro naye tetulina ssente kati ate sibagala mujjako omusaayi tuweereza ne bagiba emitwalo 5 bamuggyeko omusaayi kankuddire namubuuza kati tukole tutya omukyala we wakano nga yasazeewo n'eddwaliro naga muteereko 3 akebere omusaayi wallahi 3 nga omukazi yagenda nonyiga essimu bazikuteereko nga yakkiriza wali abakazi abatuuka ne bakkiriza naga ye yakola ensobi naye teri yatagenda gikola gye bali abo n'atuula nakkalira nno n'atumya n'abaana bamu kati ne balyoka babagamba akagambo ke nawulidde Geofrey agamba mu odiyo ze omwana oyo bamumpaakule ne banne wano ewaka gwe bagambye Geofrey asobola okufuna amaanyi agagamba omwana bamumpaakule ne banne wano ewaka nga nannyini makata nasalawo because ani atwala ewaka wa Geofrey Lutaaya ye Irene nalabye abantu naye Irene olabye talina byatannalaba omukazi yenna awezezza emyaka 10 and above mu bufumbo byaba alabye abaabirabye waba tewakyaliyo nnyo kipya musajja kyagenda kukola addaawo akankana akameeme byonna aba ayozaamu bwoza naga naye kyakimera akizzeemu ikali abakazi emyaka 10 and above ebisinga abaabitegedde omusajja aba yerepeatinga bwerepeatinzi so kati gwe buddeeyo n'olowooza era omusajja watuukire okugamba abaana mu bampe mbatwale bonna bakule wamu wali omukazi aba yakkiriza because abamu abatakkiriza be batono abo ng'omusajja asitudde busituzi mwana n'agamba omwana namuzadde wuuyaawo mukuze be batono ate ng'abo bw'oba babalabe babale ku 0.01% because naye aba atya guno omusaayi gwe yazaala tunuulira nnyo omusajja gwe wazaddemu omwana nga wazadde olabe atandika okudda ewuwe nga bukyali bw'omukubira amasimu abatagakwata olwo aprotectinga amaka ge galeme kufa tayagala mukazi we ow'ewaka amanye nti alina omwana ewabweru lwaki mubeera mugamba njagala abaana nga bo ekika tekibamanyi gwe bagambye abatayagala kika kimanye baana be golooza lwaki akulagayo muganda w'omu aba atya okuluzinga mukyala we abasajja abamu balina ebintu bye bakoze ne bakyala baabwe be batandika nabo nga ekyobwenzi kisobola okuba nga asobola okubendako naye ng'ate atya okuluzinga mukyala we gwe yatandika naye ng'era ekitiibwa kyamuwa tekyenkanika nga byonna bisobola okubaawo buli kimu kisobola okubaawo asobola okwenda asobola okukola biki naye nga maama first lady bw'aba agambye first wife ng'ayogedde n'agamba kino kigenda kukola bwe kiti nga mwenna abasigadde mukwano teryayogera so muzaale abaana nga mukakasa bakazi b'omu maka ba first wives temwazaala mu babba baabwe nga nammwe mwetegese okudduka emisinde gyammwe kyova olaba olumunzi kinzibuwalira ddala okusaasira omukazi ajja gyendi nga ŋŋamba nazaala mubba wa gundi naye kati omusajja mukubira tankwata buli mukubira agamba ojja kunnyonoonera amaka ku ntandiko lwaki ebyo byo tewatuulaawo n'obibalaabalamu abakazi njagala tuyiga okulowooza mu buli sitepu yonna gye tuba tuliddako mu bulamu bwaffe kino sitepu ngigendamu naye egenda ennyongerako ki because mwekamba buleko mulina okuyiga nti abasajja balimba ate omusajja bw'aba alina kyayagala asobola okugenda extra miles omusajja bw'amanya nti gwe tosobola mwagala ng'alina omukazi akukweka mukazi we waawaka naye gambagambe nti ffe eddiini yaffe obusiraamu bwatuwa okunoonyereza opakuka ki noonyereza omanye omuntu ono gwe ŋŋamba nti njagala mumuzaalire singa enkya mumuzaalira gwe sirina gwe newaabwe simanyi omusajja ayagala kunneebakako newaabwe simanyiiyo sirina yadde mukwano gwe gwe mmanyi sirina yadde maama we gwe mmanyi naye olw'okuba omusajja lunaku asiiba agamba buli bwe nkulaba bwe nti nkulabamu abaana bange ondabikira bulungi ebyo byonna biwulira and appreciate because teri muntu atayagala kumugamba bigambo birungi teri muntu atayagala mwagala but after ng'omaze okubiwulira weeyambudde engoye oziggyeko omusajja akwebaseeko ku bibiri ofuna kimu
obwerero babulabye bw'oba tofunye lubuto nga tewafunye unprotected sex oyinza okudufuna oba oyinza okufuna sirimu oba osobola okufuna infection bw'amala okukufunisa olubuto olw'okuba yakugamba ebigambo ebirungi. Buli musajja alina ebigambo ebirungi abasinga, naddala abafere, naddala abasajja abafumbo, naddala musajja ng'ali mu kukulimba alina ebigambo ebirungi byakakasa nti bw'abikugamba tasobola kukuleka ngulu ng'okyatunula, tasobola kukuleka ng'okyayimiridde. Naye ebigambo ebirungi ye welcome the good words, buli omu ayagala obbiwulira. Bw'omala obbiwulira tuula ng'omuntu omukulu ogambe byabiŋŋambye, naye kati process eddako yakweyambula. Aŋŋambye musisinkane Dubai, aŋŋambye musisinkane Turkey, aŋŋambye tusisinkane e Bungereza, aŋŋambye ankomawo Uganda oba waali wano e Uganda. Agamba jangu tusisinkane ku Serena, jangu tusisinkane ku Sheraton, tugende ku Africana. Ogenda kutuukayo bagenda kukwebakako, but after that what next? Kyova ajja tinamyala abeera awo naŋŋamba nti Shamimu nze nako abasajja okuneebakaabakako. Ebituufu bya byonna bwe bakwebakako oluzinga ebintu bingi. Abantu bangi tukyagala kikkiriza because ensi eyonoonese, naye omukazi ekitiibwa kyo kiri mu mubiri gwo, like kiri mu bode yo. Bagenda kukwebakako bakuzaddemu, otandise kugoba musajja misinge, toyina nakyo omumanyiiko nnyo kiri awo. Funayo abantu obabuuze obagabe bannanga omuntu ono njagala genda naye wala, tutuuke nga njagala namuzaalira mwana naye yaŋŋamba kino ne kino ne kino ne kino, gw'omumanyiiko ki? Byonna osobola okugamba ebyo twabikola twanoonyereza, naye abantu abamu abanoonyereza mugwa tutaasiza ensobi nnyingi ze twandikoze mu bulamu bwaffe. Okwebuuza n'okwagala okumanya ku muntu ki gw'ogenda okugenda naye mu maaso, gw'ogenda okweyambulira alaba omubiri gwo. Mu process eno akugamba ebigambo ebirungi na biki na biki, baako bw'obuuza. Ne Mungu nga bw'omusaba omugambe ya Allah, omuddu ono gw'ompadde nsaba ondage yaani munnambululire. Mungu tava mu baddu be, ajja mukwambululirira like ajja mukulaga. Naye tukendeezeko ku maziga, tukaaba amaziga amatuufu, naye tukaabya amaziga amafu ku bantu abakyamu, like ku bantu abakyamu. Nze era bwe mmala otegeera omuntu nti mukyamu, Katonda yamumponyezza, oba abadde mukwano gwange oba abadde ani, ago amaziga sigalina, nga mmaze okukutegeera nti obadde mukyamu, obadde onkozesa, like you've been a user. Tulina emikwano wano nga batukozesa bukozesa, tulina ab'eŋŋanda nga batukozesa bukozesa. So omuntu mwate bw'ava mu bulamu bwange sisobola mmukaabira, neebaza Mungu ne ŋŋamba alhamdulillah, eyo step nayo ngirabyeko, ate era nkwebaza nti nayo ogimbuusizza. Okitegeera mulimu ebintu bingi kati bye tubeeramu, era so mukyala wa oba abeera mukyala, maama w'omwana wa Geofrey Lutaaya, musobola okuba nga essaawa zino muyinza okata muli mu communication ennungi na Geofrey. Naye akagambo kaliko okozesa nti abooli nga bali eri basoma, abono abadde takimanyi nti asoma. Tugeraageranya mwana wa first wife na mukazi atudde waka nawwo gwe bazaalamu obuzaale. Omusajja nga naddala totudde naye mu maka, olaba n'abanobi obunobi n'ogenda nga tokyali naye. Waliwo ebintu ebikyukamu. Rent oyinza okuba kati ogenda tandika omwesasulira nga kyasobola okukuyambako, ziyinza okuba fees, ate nga n'emmere y'abaana olumu bweggwawo n'omugubira ayinza obutakata. Ate waliwo bo nga bw'ogenda n'abaana taddamu yadde okunoonya. Bikyukiramu ddala ng'omuntu mwawukanye n'omuntu. So nkusaba ebintu ebimu obitegeere, naye kyenkusaba the innocent soul mujje mu ntalo zo n'omusajja. Yes, Geofrey Lutaaya akakatibwako, like kimukakatako okuwa omwana we oyo obuyambi, because mwana wa buwala, she needs a good future. Naye omusajja tomuteekako nnyo maanyi, omuteekako nnyo maanyi gayitiridde. Yeeteekemu mu mutwe nti alina okulabirira omwana kuba ye yamuzaala, tewali yamukaka. Naye mulekeremu akatiibwa mu midiya, mulekeremu akatiibwa akasigala nga ye taata w'omwana we. Ate n'omwana omuleke aleme kutyoboola taata we, oba ye agenda sigala ye kitaawe.
tagenda funayo taata mulala so ako ndowooza kayiseewo bulungi naye saagala kuva wano nga sigambye bantu bange abali eyo abanfolowinga nti abantu abatakwagala bajja kukulaga era bakulaga actions zaabwe ze bakulaga nsaba ozigoberere tulekeraawo okutya okubeerawo ffekka nze ebintu bingi nnyo byetuyize nze oba byenjize mu bulamu nti omuntu osobola okubeerawo ng'omuntu omukubira bukuzi omugaa tukole ne mukola n'otambula nodda ewuwo nga you do not have people to call obagambe tugendeko wano tunyumyeko wano tugendeko wali and life still goes on obulamu ne butambula tulina abantu nga tubeesibako bwesibi nga tebatwagalangako wabula nga waliwo ekiba kyatugatta nabo nga ffe twalowooza bwe kyatugatta nabo twafuuka ba mikwano nabo naye abantu abo babeera batulaga actions ebikolwa byabwe bitulaga nti gwe nno otwesibako bwesibi igwe nneesibako bwesibi nessirimu nno lwakuba nti ffe tulwawo okupiikinga engeri gyetuba nga tulina omukwano nga n'ebyatuleeta ogamba ono yafuuka mukwano gwange era gwe bw'oba oyogera mu banne ogamba kankubireko mukwano gwange gundi kankubira mukwano gwange she's my best friend she's my friend nga ye bw'aba yayayimiriddeko tagamba nti my friend takyogerangako nti oli mukwano gwe nga n'ebikolwa byonna ebiraga nti toli mukwano gwe abikulaze naye nga gwe topiikinga nga kumanya nti nno wano nno omuntu gwe nneesibako ekitufu tanjagala olumu n'oyagala okyekkiririza ogambe naye abantu bano sibanga mbeesibako omala nogamba mbi n'obawaayo benefit of doubt naye bwe ne bongera okukulaga nti toli waamufu toli waamufu otwesibako naye gwe n'ogaana okupiikinga abantu baba bakwetaaga bajja kunoonya tuula ewuwo tuula ku mulimu go concentrate work love your kids they are your best friends tebagenda kukulyamu luku abantu bonna bwe baba balina kye bakwetaagako bajja kukukubira omuntu bw'aba akwetaaga kukubira n'aba baagala ebyaddala mukama ajja baleeta mukadde kaabwe akatuufu naye wano mu prosesi y'okuyaninga ofuna emikwano okuyaninga ofuna omwami tukoleramu ensobi nnyingi oba tuba ne pressure nti nina okubaayo n'omuntu gwe njagala nina okubaayo n'omuntu sobola kubeerawo mwaka mulama nga siinayo musajja njagala sobola kubeerawo myaka ebiri nga siinayo besiti ajja kujja mukadde akatuufu ate ngaekituufu weetaaga besiti naye twesibye ku bantu nga ne mukadde ke tuli nabo tebatwetaaga ate nga naffe tetubeetaaga naye nga twetaddeko pressure osobola okubeera wekka osobola okubeerawo nga tolina mikwano osobola okubeera nga abantu bonna bagamba ono besiti ng'ate gwe tolina besiti kyokka nga wooli onywa ng'ate oli musanyufu osobola okubeera ne bacolleagues osobola okubeera ne baworkmates but not your besties gw'oyita besiti ye besitiwo people abantu bamanyi omuntu nze kati mukwano omuntu yenna gwe nnyimukira ne ngamba emergency mba nina kyenkufunako ne bankuba ne baŋŋamba gundi nyimuka kuba nina kyemufunako naye waliwo gwe basobola okunkuya ne nga nja kujja ku makya kubanga naye bwe ntunatuna mwe baba bagimukubidde naye asobola okugamba nja kujja ku makya nange nzija ku makya ffenna abantu balina abo mu bulamu kati omuntu ze takyayinza kumala gajja eri najja nankozesa bukozesa najja n'amala googera bintu bya kisiru najja nagamba I just love the way you are I just love your ways I just need someone like you I need you to be my sister I need you to be my friend kati nemmala gadduka nembuka luli nga mbikola ebyo ebyekisiru ng'omuntu ajja ne mulabamu sisterhood sirinayo sister wange yenna gwe ngenda kugamba kizibu kyange kati omuntu wajja nangamba I want to be your sister nga nziruka emisinde yes nfunye sister era ng'oyo sister nina omwanjulira omwami ne mugaa nafunye sister era ono njagala omwagale nga sister kumbe sister alina ebimuleeseewo sister alina byakwagalako
era akyakuyita sister kubanga byakwagalako bikyaliwo. Olunaku walabanga bikendeera sisterhood ng'ekoma kati gwe jjukira oba ye agenda okujja ewa aba yakubala nga ne script ye yagiwandiika kati bwe yali awandiika script ye tewaliiyo kati ye yajja script agirina nga alina ne climax yaayo kati gwe watandikira mu script ye era agivuga engeri gy'agyagalamu era amanyi ne weegenda okuggwa gwe otambulira mu script gy'otomanyi bwe bato n'abasajja era bwe bali abawala omusajja ajja awandiisa script ye ng'amanyi ne weggwa just ezimu zigoyinga bugoying wrong nga writer yali mu byo bannareeta naye kati gwe ayingira okufitinga mu script eyo ye gwe asinga okulumwa naye kati sooka obale otunuulire omuntu azze n'aŋŋamba I want to be your friend njagala obeere mukyala wange tuula ogambe bwe yabadde awandika script ye looza yagiwandiisa atya anneetaagako biki omutunuulire gwe bw'aba azze gwe naawe bw'oba ogamba nti ejja ajje omugaa it is okay we can be sisters naawe sooka obala ye alina kyagenda okunfunako sooka otunuulire ajja azze ayagala ki mu butuufu ono ayagala kuba tubeere sister nfunamu ki bw'omaliriza naawe otununenze mufunamu ki naawe otuule owandiike script yo bwe bikwatira yeeyo nga waddala alhamdulillah bwe biba bya bulimba buli omu aba yalimba munne tegufudde agenda na lusoggo kubanga olaba kati obulamu bw'ensi buno omwantu tugenda mmenyeka emitima tuggweewo ate simanyi kyatuuka ku mikwano gy'abakazi kati emikwano gy'abakazi mukama mwebaza nnyo nti yagimponya mikwano gya kisiru nnyo 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 mukwano gw'omuwala lw'otamukubiddeeko omanyi mikwano gy'abakazi ogiba gitandika n'akajanja kangi gibanga musajja nga kukwana mu relationship empya akajanja kaba kangi obanga yakafuna obugagga nga wakabuyingira kati gigenda giseebengerera nga laavu bwebeera naye kati ffe abakazi yeffe abantu abatatuula kugamba nti lwaki tankubidde oba ayinamu obuzibu bizinesi gyakola labika ali bize ebyo tetubirowooza oganze namulaba yafumbirwa bwe yafumbirwa ndowooza nalaba nga ffe abataafumbirwa mikono gye tatwetaaga ogenda olaba ogenda obasinikirako amannyo gwe tolina bad energy yonna olimu oyinza okuba n'essimu tewamukubidde kuba olina ebizibu by'otandyagadde kugamba mukwano gwe olumu nga yakujajinze dda ojja weesirisasirisa kumbe bo tebalina kye bakwagaza era nze kati nayiga bwensekera abantu emirundi egi bwenkusekera emirundi ebiri nendaba ng'osimba mannyo nga nange agange ngasimbirawo buli wendaba nga alinga eyeesiba ku bantu oba ku muntu yenna ntandika okwedistansinga omanyi abantu beweesibako tebabula ogenda olaba communication oba mulina ekigurupu ky'abawala communication esemba wuwo aga twabadde tuteesa wano ne tumala ne tugamba bwe tuti ne tugamba katukubireko twabadde tukola bwe tuti ogenda olaba mu famire ogenda olaba abantu obeesibako ogenda olaba omusajja gwamwesibako natandika nabadde wano neŋŋamba kankukubireko naye olwedde natuuse dda wano naye nga gwe ogenda olaba buli kimu ekikyo okikola kiri open ogenda olaba omuntu takunyiga nnyo mu mboozi ze gwalinga eyenyiga mu mboozi ze gwalinga eyenyiga mu bulamu weekakaatika mu bulamu bw'omuntu eyakukoowedda atalina kyakwagaza abantu abamu batwagala nga balina nantalo ze balwana kuzimaliriza abasajja abamu babakwana ng'ayiri mu lusirika na mukazi we waka ng'anoonya wawummuza birowoozo olusirika we luggwera ogenda olaba tebakyakukwata otandika okugana naye nkukubira tokyankwata nanga nja kukwata meseji n'oziweeza nga tebakyaziddamu olusirika lwaggweka ng'olusirika lwaggweka bwe luddamu nga baddamu bakunoonya kwegamba nga gwe wafuuka wa injali naye ng'ekyo nakyo kikupenyuttenge ogatta obikka kituli buli we yeetaagira omuntu abikka ekituli agamba ono waali naye nga gwe bwe weetaaga akubikkira ekituli ye tabaawo so byonna njagala obulamu buno tutandike okubeera ng'otuula n'oanalyzinga ensonga n'olaba w'ogifuniramu ekuyamba etya
relationship zonna tulina okuba nga tulina kye tuzifunamu, be it friendship relationships, be it ki, olina okuba nga olina kyofunamu at the end of the day. Oba olina okuba nga olina kyofunamu ebyo tulekerawo okwerimba. Omuntu alina okuba nga alina kyakugattako. Bbaawo alina okuba alina kyakugattako, mukazi we alina okuba alina kyakugattako, mukwano gwe alina okuba alina kyakugattako. Ate olaba ne baganda baffe kati oba tolina nnyo mboozi naye osobola okuba nga onyumya n'emikwano gyo nnyo n'okusinga baganda bo because mikwano gyo girina kye gikugattako. Nze bwe ntuba ne nyumya ne Naalongo agenda kuŋŋamba kino mbadde nze nkirowooza bwe Naalongo agamba tukikole bwe tuti, ng'olaba Naalongo alina kyakugattako, ng'olaba relationship yammwe erina gyekutwala, ng'olaba bw'otuula ne gundi alina kyakugattako. So obulamu bwe butyo obulina okutambula. Naye ng'abakyala mbaagaliza kisinga tuyimuke tukole ne twegomba baakola. Teweegomba muntu gw'otomanyi ssente gy'azijje kugwa ku nkato, tandika n'ekitono, be consistent. Ebyo ebirowoozo by'olina biteeke mu nkola. Teeka mu nkola, Mukama ajja yiisizaako. Ebigambo by'abantu biveeko because bo tebagenda kulekeraawo kwogera, olina kwogerwako. Eyafa okwogerwako, eyatya okwogerwako yafa nga bamuzaala oba n'afiira mu luto lwa maama we. Either okkiriza ensi nga bweri n'oyiga bw'olina kutambula nayo n'ebikunyigiriza bw'olina bihandolinga, obulamu ne butambula. Oba n'oba mutiitiizi n'ogwa. So njagala obbaagaliza olunaku olulungi, musiibe bulungi, mweraba. Ikop bakube babifaananyi, oli kwenda bifaananyi birungi, bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukole, olina kwandula, olina nankani bya wedding, olina graduation, ni bwoba ofiirirwa osobola kwenda kukola nankani send off decent, wesimbye omukalulu funaba Ikop abo obulwo bayito bataako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula oli kwenda bya bululu. Yes, bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster oli kwenda bana de dokubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali waife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Eri ekindi aba Ikop oli kwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nti naba akolene ya ne debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.